Eshayo bwamala okulonda omusirikale ng'akugobawo omugambe kati tubale mita ziba 10 tubale mita ziba 10 obeere wali okuuma akaluluko bw'omala okulonda akaluluko n'ovaawo ojja kuba olonze Museveni ekyo okimanyi kubanga bajja kubba kaki njagala mubeerewo njagala mubeere solid mukuume akalulu kaffe people power NUP everywhere kunga Kyagulanyi kunga Sentamu Robert kunga omwana we Gomba kunga omwana we Magere kunga omwana we Kapule kunga Mr. President nkulopera nti wenakuleeta wano ku lunaku lw'abakyala mu ggombolola y'eBuwoya eBukaali abantu bano bantuma amanya mangi bantuma erinnya lya Kagazigazi era ne poliisi ya wano abamu baagobwa nga bagamba omwana yatumalako amagezi tebamanyi gye wayita paka leero people power twagala kukwebaza Mr. President kwebale kutwagala wali waakava eno nokusobola okujja wano nyongera okutegeeza n'okugumya Mr. President Honorable Susan agenda kugirayo kaadi era mu palamenti nzize siba kiri sigenda mu palamenti Katamba tajja Gadi tajja tebajja people power naye temukola era okutulonda nga tetulina president ekyo mukitegete temukola ki obutalondani byonna mubikole naye akalulu ka president temuteekawo omuzannyo people power NUP bano nga mwebala nnyo mwebala ddala okutwagala mwebala okwaniriza president njagala okubagumya takalu tugenda kakumanze nammwe siwe kiri tugenda kakumanze nani Mr. President the manifesto nakola wana wennyini wenalookingira manifesto yange era abantu bano temugimanyi njagala ogende nga 15 olonde president w'eggwanga nga yani amanya nga yani mpozi nga kabonero ki ate temwekubira emizimu n'otuuka mu kabokisi awali ambuleera n'okateekamu tiiki onfunye njagala mutiki nga mu kabokisi akabeera ku mabbali wali owambuleera woteeka tiiki ate oteekawo tiiki nga yabuvunaanyizibwe people power bw'otuuka ku mbaka palamenti omukyala nga yani nga kabonero ki ng'eggoma sikala ki oyo nga bamuyita baby ndone people power mwebale kujja mwebale nnyo mwebalire ddala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh people power our power banange baby ndunya tumwongere engalo baby ndunya okay sebo Mr. President wotabadde obedda tubeesabeesa abantu bano omanyi mwene UP byonna tubikola tukunga obuwagizi bw'ekibiina awetaagisa okuyimba ne tukubawo ekiraka byonna tubikola kati obedda nina futusoja gwenyimba naye wano komanda Adam oliwa jangu komanda Adam oliwa mumanyi tojja kunfera komanda Adam oliwa omanyi twaze kusanyuka si bwe kiri twaze kwaniriza president waffe naye twagala tusooke tufunemu ka commercial break katono ka tugenda kuba kadodi Adam oyo atuyimbiremu then kadodi eyo bwavaako tufune secretary general David Lewis Mubongoya komanda Adam oliwa soko genda okwate ku president mu ngalo genda okufuna amasanyalaze DJ teka kadodi people power okay jangu Adamu lero togenda kumanyi tagenda kwebaka kada DJ tuwa kadodi watu wasapolinga president watu kutwala kupaya pesi nga tukutwala tunayono
agenda kutuusiza ali abaana omusajja alwanye n'abadaasi ne bamukuba ne bavuma omusajja mu butono bwe ye muzito wali abaana. So Mr. President nkwogera omusajja oyo yagenda otununula. Wewale nnyo omusajja akutte ku 3 vens n'akaba n'okukaba amaziga. People power amasanyalaze gamuyiseemu. So meya w'Ekiyindi jangu naawe okuba omubala yanguwa. Mumumanyi ono omusajja w'Ekiyindi jangu okubemu omubala. Ndabye oyaya. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Kyagulanyi, kunga bayaga gwa kunga. Ssemukadde wange President yenseka gwa Fred, meya wa Kiyindi Town Council, eyali omutegesi w'ebivulu nga tukutegeka Ekiyindi, njagala okutegeeza so President, nze akalulu kange nakatadde wansi. Manyi mu Uganda empete tugendamu, nze ngenda okuba ambassador owa Kiyindi Town Council, nga ntuuka mpaka e Makerere. Ekisembayo kyekino President nkusaba, Ekiyindi tetufunye chance kugendayo, n'abantu b'Ekiyindi baagala bakiro onkwateko akantu katono gwe kati ompe ku masanyalaze. Njagala okutegeeza President, tetwali twagala nnyo amenvu, tetukyali amenvu, tulabanga obanya President Museveni n'amenvu twagavaako, mugaba Katonda abakuumye. Genda okube ku masanyalaze. Mugabo mulaba naye gamuyiseemu. People power, our power. People power, our power. Mwebala abaana, mwebale people, mwebale power. People power. Muli bakabinyo mwebale nnyo okutwaniriza, naddala kwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People power. Mwebale nnyo okuwaguza ne mutuuka wano. Byonna bwe tuba ne tutuuka nga balemesa abantu baffe okutuuka wano, naye tubeebaza mwe okulaba nga mukoze eki nga muli wano. People power. Kaakati nze message yange eri emu yokka, tuyite President ayogereko gye tuli. Buli mukiki kuba gulina responsibility yaagwo. Buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa bwagwo. Kaakati basawo ne banyabo, emikiki gyonna ekize ekibeerawo mu Uganda gyalina obuvunaanyizibwa bwagyo. Abamu babutuukiriza, abalala balemwa okubutuukiriza. Mbadde wano nga mbalaba ng'abasinga muli bavubuka. Kangala abantu abali wano ng'oli wansi w'emyaka 3. Ndowooza mukiraba mwe abasinga wano. Kandaba ng'oli wano oli waggulu w'emyaka 5. Batono nnyo muzeeyi mulaba, muzeeyi batono nnyo abali wano. Era abo tubakubireko mu ngalo kubanga bazze. People power. Kaakati basawo ne banyabo abavubuka abasinga abali wano, abali wansi w'emyaka 3, abali wansi w'emyaka 35. Omukiki gwaffe gulina obuvunaanyizibwa bwagwo. Mukitegeera bannange, obuvunaanyizibwa bwakugoba ani? Bakola ki? Kambabuulire basawo ne banyabo, bwe munaalemererwa, guno omukiki bwe gunaalemererwa, abaana n'abazzukulu bagenda babuuza mwakola ki eggwanga lyammwe bwe lyatuuka ku kiseera ekyo. Mukitegeera? Abaana n'abazzukulu bajja babuuza ebyo ebibuuzo. Mwali luddawa gavumenti ya Museveni bwe yatulugunya abantu, bwe yabba abantu, bwe yagoba abantu ku nnyanja, bwe yakola ebikolobero byonna, mwakolawo ki? Kaakati basawo ne banyabo
nga 15 January obuvunaanyizibwa obwo tulina omukisa okubuteeka mu nkola. Nga 15 January tubasaba mufeeyo mu bungi mukole ki? Tugamba tuli mu kanoonya kati bwe tumala kanoonya tukole ki? Bwe tumala kanoonya tukole